omuntu house girl oba house boy owekololo mukomba box yes asinga abaana bemakerera ebitundu like 70% oba 8 okwogera oluzungu watkwatagana wano mu Uganda yensonga lwaki Uganda ekyalinga bweri kubanga erowooza ng'owekitiibwa senior council Medard Segona lwalowooza Uganda ekyali mabega lwa abantu nga Honorable Medard Segona abantu ababiraba bwe batyo kitandikira ddala okuva mu family mukulu mayanja omuntu tubeera n'abantu ng'omugenzi Paul Kafero bwe yayimba ng'oli n'adobonkana n'ayogera byonna ayagala bululu naye nga talina lulimi luzaaliranwa n'olwo lwamanyi lwasobola kulambika ne mu parliament omulimu abaami babiri bahonalebo babiri omundoozi abasalize Kasese eyo omulala oba avaawa boogera oluzungu balusinga ne Obama balusinga ne Trump naye twebuuza byoyogera binensa mwemma yanje tufunye ekizibu kimu ekyokulooza nti amanyi oluzungu yasinga okutegeera era y'ensonga Uganda tegenda kutereera tegenda kulaakulana okujjako ng'evuddewo awo lyetandika obbiraba mu nkola entoofu abachina boogera oluzungu boogera mu lulimi lw'Oluchina tebakulaakulanye nnyo abajapani boogera oluzungu bali mu lujapani lwabwe mu beegirisi mwe batambulira amawanga gonna agakulaakulanye googera oluzungu oluzungu lulimi bali abaali batufuga obumbula nekyewunyisa nti n'abatufuga obumbula wadde baagenda era ffe tukyali ku kintu kyekimu okukungiriza ennimi zaabwe mama yanje abantu bangi balina ebirowoozo ebirungi okusinga n'ab'enzungu naye ng'ekibajjamu lulimi kubanga babakakatikako olulimi olutali lwabwe naye ng'ensonga oli azirina n'akunira n'asirika busirisi naye ng'ensonga ezaali yambye eggwanga azirina kyatandikira ddala kuva mu constitution n'eno yonna Uganda yeyoka wano mu region gyemanyi bw'oba oli yeeyo ng'olina eggwanga ly'omanyi nsabo gy'onyambe Uganda erina kye bayita official language national language mu Uganda luzungu kati olulala second national language official language ate bo lubayita oluswahili lubayita ki oluswahili official language naye ng'abala balina national language kyava mu butali bwenkanya kyava mu fubitizi butaagaliza nge kwekwasa obuntu obutonotono Uganda esussa mu mawanga 7 neffe natukkiriziganya era tukkaanya nti olulimi olusinga okwogerwa n'okuwulirizibwa mu Uganda Luganda ffe n'ekyo tukikaanyaako amawanga gali gonna naye oli neyeekwasa nti amawanga mangi katutwale luliwa n'atuuka n'okuweebuuka n'asalawo nti bwe kiba kiganye waki katutwala oluswayiri gwanga ki mu Uganda eryogera oluswayiri sirirabawo oluswayiri wano mu Uganda lwali lulimi lwa kibi now bwe twatuuka ku ekyo ne tugaana okufuna national language eyali badde ffedde etugatta bali abalina national languages tekitegeeza nti tebalina lulimi lumu lwokka bangi balina ennimi nyingi ne basalawo nti katulondeko luno lwe luba lututwala wano kyagaanibwa mu mutima ogutali bulungi now bwe tukkanya nti amawanga gonna gakulaakulanye agatoogera luzungu n'okusoma kwaffe kwali badde kuwanguwa ng'omwana asoma ebintu byategeera olulimi wano olutegeereka oluzungu luli mu famire ezo zokka ez'abantu abalina obusobozi famire ezisinga wakati boogera luzungu ne musomero mwagenda omusomesa oluzungu lumwekubyampi omusomesa yennyini gye lumwekubyampi kubanga tebalina gavumenti erina ssente zimala kusasula abasomesa abatuufu ate nga musajja ati omusomesa leeta omunenya ekyo kyasobodde okusomesa wano bw'oyogera ebigambo ne bwenjogera wano nenjogera ebigambo 10 by'oluzungu oli aba alinzeemu eki kimu kyokka kyoseeredde akuba enduulu ziyokezidde okunywa wowe yakubye embogo nze ndeba abantu bangi wano mwami mayanja nga boogera oluganda olufu
olufu lwefufululu teryamufaako teryamutereeza teryamusunga nga tolulimi lwa jjajjaawe lwa taatawe bwe buwangwa kikikufuula mayanja nti oli muganda toli fenna era ekikufuula omuganda lulimi lwo ne wano omuntu ayogera oluganda olufu nga teryazudde katugambe n'okumuleka bya mirundi ebiri oli ajja n'ayogera oluganda olufu naye nga oluganda olufu lwayogereddewo mwe bayogeredde waliwo bantu bakubyaga naye nga kubona nti wali azudde nti omusajja akubye embogo n'ekigambo mbogo kya luganda naye amakulu gategeeza ng'oyogedde oluzungu olufu oli tasobola kugamba nti gundi akubye embogo nekikujjira mu bwongo nti kyategeeza ayogedde ekigambo ekitali kituufu mu luganda era oluganda olusinga tuluyigira abalusimyeko mu ssomero programs eza radio ezimu nga radio Simba n'awalala n'awali tugenda nga tuyiga oluganda n'abayimbi bakadongo kamu ate kati bambi bakendeera tulina okweyagalira mu lulimi lwaffe kati abaatusookawo mwana wattu ekyewuunyisa abaatusookawo abakoze ffenne kwe tutambulira emisingi ensi kwetambulira nga ba Plato nga ba Socrates nga ba Frederick bonna kwali tekuli n'omu asomye kikyo ennaku nti ebintu bye tutambulirako olwaleero abaasoma bye bekungiriza ennyo abaabireeta baali tebasomye ne beeyambisa magezi bazaale ne babiteekawo tolife atabudde ebintu bibiri atabudde olulimi n'okutegeera omuntu house girl oba house boy owekkololo mukomba box asinga abaana b'emakerera ebitundu like 70% oba 8 okwogera oluzungu house girl owekkololo asinga abaana b'emakerere like 80% okwogera oluzungu kitegeeza nti yabasinga okusoma naye yayiga buyizi lulimi n'alukuguka nga nze bwe naayogera oluganda nga yasilusomangako ng'omule bwe naayogera olutoolo nga talusomangako n'alutegeera nnyo kati ew'ekitiibwa byatabula olulimi n'okutegeera bintu bibiri byanjawulo ekirala okuguyaaguya okuguyaguya oba kugamba okwekangabiriza nti abantu abatamanyi luzungu baba tebabitegeera gwe n'oyagala weyambisa obukugu bwo obumaleyo wekweke mu mateeka oba mu kubala ebitabo oba mu bwayingini oba kyonna kyonna kiba kibi nnyo kubanga osanga n'abaakusomesa baali tebalumanyi oluzungu naye nga tetuvudde ku mulamwa omulamwa guli nti obuyigirize tolina kuba munnamateeka olyoka obeera member parliament omutuufu ekyo kimu ekyokubiri bwe tugenda kwona omwami yazze okukakasibwa bapula yazireese nga ddala yasoma nga ne ku yunivasite gyali naye ng'oluzungu ne ku yunivasite nayo yayitayo naye ng'oluzungu agattalugatte kati abatulaba wano ajjukira twagambye nti kufulu ya palamenti luzungu lwetukozesa newankubadde tulina ennimi zaffe enzaaliranwa n'olulimi olutugatta luzungu kati wano wali obuzibu era nze ndi musajja muyigirize ne bwe ndigenda mu palamenti omwo ngenda kuleeta obuzibu obw'amaanyi kubanga nga gye twatandikidde nti bantu bangi abayina ebirowoozo ebirungi naye ng'oluzungu lubajjamu naye nga ebirowoozo birungi now mu palamenti okkirizibwa naye nga sinatuuka ku kya palamenti Uganda yokali eggwanga lyendaba abatulaba balina data era ko batulabira okutulaba kitegeeza ali ku kompyuta oba ali ku simu ye alina data nze antwale mu ggwanga lyonna lyayagala era ateekeko komenti tegusuulwa ekyo kagudde ampa buli palamenti zonna mu nsi yonna tusokeye Tanzania omuntu akkirizibwa okuteesa mu luswayiri omuntu akkirizibwa okuteesa mu luswayiri naye nga olulimi lwabwe olukulu luzungu niye omuntu olubagatta akkirizibwa okuteesa mu luswayiri gende Kenya
omuntu akkirizibwa okuteesa mu Luswayiri nga tolimi lwabwe Luzungu nga ffe wano. Gende South Africa omuntu akkirizibwa okuteesa mu lulimi lwe lwabwe, oba lwe Luzulu oba lwe Nkatha oba lwe Africana, n'ateesa mu lulimi lwe lwabwe. Paliamenti ezo genda gozigoberere, teekamu paliamenti y'egindi gy'oyagala ojja kulaba ng'omuntu ateesa mu lulimi lwe waabwe kubanga bateeseza beewaabwe, olulimi lwe bategeera lwe waabwe, ensonga zayogerako zeewaabwe. Omutakkirizibwa kiri Uganda wokka ng'omuntu bw'ayogera Oluchapadola oba Olugisu oba Olusoga oba Oluganda oba Olunyankole ng'abantu bagamba wuuyo teyasoma. Obujega buli e Uganda wano otalabaga ne bw'otambula n'abaana bo basooka batestinga oba bamanyi Oluzungu. Bw'olaba bamanyi Oluzungu lwe bagamba bategeera nnyo naye nga talina kyamanyi ku nnono, talina kyamanyi ku lulimi lwe okuggyako erinnya lye lyokka lyeyeeyita. Y'ensonga lwaki Uganda tukyakwebera. Ate ng'oluusi nabo bakunenyeza okuba embogo naye nabo ng'ate era Oluzungu lwabwe nawe teruba lulungi. Kati bomuganda tubeerawo olwogeremu kumala eddakiika 10 tasobola. Kakati obuzibu buli bumu okutegeera kuba kwa bakuzaala nako oli bamuzaala ategeera olulimi omuntu ayiga luyige. Kyangu nnyo omuntu okwogera Oluzungu. Ate kati kankubuulire, teri muntu atalina nsonga mu Luzungu n'agamba nti mu Luganda aba nazo. Atalina nsonga mu Luganda ne mu Luzungu tabanazo. Ne mu Luzungu abatazirina. Nalaba omukyala Shiba Kalungi yagamba nti eti yasoma naye n'agamba nti Oluzungu okuliyiga okusobola okuba ng'ayogera olwayogera olulungi azaagoberera ng'ayita mu boogera Oluzungu nga waliwo n'abavuunuzi kati nga buli abapasita pasita oli ayogera Oluzungu naye ng'alina omuvuunuzi abamu oluusi okuyita mu firimu okuyita mu biwandiiko mu bitabo eby'enjawulo kubaka okusoma asobola okusoma kyekyamuyamba okuba ng'ayiga Oluzungu olwo lwayogera essaawa zino kuba nti yeewaayo ng'ayita mu ebyo okuluyiga kubanga lulimi bulimi ayinza n'odwogera okusinga n'agenda asome. Kati okutegeera twirabye nnyo abantu nayimuka nayogera Oluzungu naye nga talina nsonga, oli nayogera Oluzungu olumenyefu naye nga alina ensonga. Kati gwe kafulu w'amateeka yiyambako kwono yensonga lwaki paliamenti tebagirondanga erimu muntu omu bagirondanga erimu abantu abawera. Olwo nga kyetulowooza nti kubanga nawe weetenda amateeka n'Oluzungu n'ebyenfuna obimanyi kyovola abantu waliwo n'obukiiko kyovola bateekawo n'obukiiko ak'ebyobulamu ak'ebyensoma akaki bakuŋŋaanye abo bonna era tegusula bajja nti wamawulire bekaba bakakyuka bamawulire kinyangwire okunteekamu akakakiiko wobeerawo akakiiko tobakaba amateeka kinyangwire okuteekaawo kisobole okwanguwa mutuulye mukolere wamu. Kino ensobi endala kangikoneko neyo mu bwangu nti ne sisitimu yawana ey'okusomesa tembracinga bantu kolera wamu. Kikyetegeeza omwana asoma paka ku university ng'ebibuuzo alina kufana by'obuntu omu. Bw'agenda okufuluma n'afuluma university n'atuuka gy'alina okukolera mu kampani nga talina kuba tiimu waaka naye nga tiimu waaka teyagimanyiira ye yamanyiira kukola bw'omu, yamanyiira kusinga mbw afune buna omwana afune buna ku 7 abe nga yasinga afune 8 afune first class nga bw'obulamu bwe yamanyiira. Kati ng'eggwanga kituuka ekiseera nga ekiganye Uganda okulaakulana kankubuulire abatambuddeko bajja kunjulira bangi kuno balaba bali bweru babatambuddeko baŋŋamba nti bw'ogenda ng'e Japan okola emmotoka ey'emu gy'olaba emmotoka emu ng'evudde e Japan ebeerako si famire nyingi nnyo ne baddira bino babikola bwe bati baddira ekisolo ne bagamba mugenda kukula bipiira ne baddira ekotido mugenda kukula rimu ne baddira ekalangala mwemukola bakikola tya steering ne baddira ejjinja nti mwemukola ntebe ne baddira eb'entebe mwe muli bayingini ne baddira soloti nti mwemukola madirisa ne bagigabana nga district nga 10 ka district ezo baba bagenda okugatta emmotoka eyo buli omu n'afuna obukugu mu ekyo kyakola. Kati ne baleeta ne bagamba twagala pieces 2 million ez'entebe
ez'endabirwamu eza steering eza rim buli omu n'aleeta ne bagatta omulimu ne gwanguwa ne bajjamu emmotoka emu ne bajjamu emmotoka nga ziwera kati buli omu n'afunako bakulaakulanye kubanga bakolera wamu buli omu alina kyagattako mwami Sseggona Honorable kyatayagala kukkiriza nti buli omu alina kyagattako ng'omanyi amateeka n'oluzungu naye onaamanyi ebyobulimi bwe munaatuuka mu byobulimi ajja kukola kyajja kuyamba ono amanyi busomesa naye ajja tuyamba Sewungu amanyi byabusomesa mama Mabira oba akyali naye amanyi byamabira n'okusinga twali tumanyi Keddemani naye bagamba nti waliwo yagiraawo n'agamba mbu olusaalu balugyewo bateekewo factory emabegakawo netugamba maama Mabira wabaaki ebyobutonde wabivaako dde okutya okola byoyagala omusajja ono lukyamuzi the man yeyimirira ne tumanya nti oyo ebyobutonde abikutewafiira Sewungu ne tumanya nti ebyensoma Honorable Ssemujju tumanya first family agirina mu 5 tina mwetolokera buli sente yonna gyefuna oba ya butungulu oba yaki oba ezafulumye agitegeera Mwanga Kivumi ne tumanya nti oyo byanfuna Sseggona ne tumanya nti oyo amateeka kiriya waali buli omu ne tugenda nga tukolaki ne tumanya kakati kyetwali badde twagala naali badde njagala nnyo mukwano gwange Geoffrey Rutaya Hilda Mani Uncle Solo Kayemba abo bwe batyo oda yimbo Bangaina Rachel Magola abo nga nabo bekwata bagamba nti kati kubyokuyimba entertainment music copyright lobi kibe tudawo ki twali era nali badde mbawulira kati ku flow ebira yonna nga sibeetaaga tebalinayo nnyo awo wokka kubikwatagana ku art ebiyiiye kati parliament bwe yali badde teyali badde embugo w'amateeka gwoweka alowooza nti ojja kutegeera okusinga bala kuba process eginyonyodde nawe w'amateeka tugibaamu bali ba drafters badraftinga bill naye bwe bagireeta ne batematema nnyingo ku nnyingo tukwatagana oyinza nokuba gwate ayogere nnyo oluzungu n'amateeka nga ogamanyi bw'onoddira ensonga n'oginnyonnyola ono gwe gw'ogamba ayinza okuvamu ekirowoozo ate ekisinga gwe munamateeka gwe n'obeerawo nga ogamba nti nedda amateeka tegagenda yeeno ekirala kye twerabira kyekubiriza bannayuganda bonna n'abantu abalala abantu abasoma balekeraawo okweyambisa okusoma kwabwe nga banyigiriza abataasoma tukwatagana bulungi kubanga gwe okusoma kitegeeza en Africa Mwami Museveni emyaka gyatufuza emyaka 4 abalala bonna ekika kyafiirwa ne kyerekereza ne kisiraana gw'omwosome taata kweyambalira engato emu nga tali akanyama avuga gaali wadde yalisobodde emmotoka ne maama wo ne baganda bo abaatuula ng'obutagenda ku ssomero gw'ogende obayambe obajune gwe n'okomawo ng'ate obajeregerera batamanyi bulungi luzungu abo tebasoma obutasoma bwabwe bwe bubabonyabonya naye nga mazima ekika ffenna twakusabira kyannaku nnyo ne bagamba nti bannange tugire nogundi ye katumuweerere yaliyamba banne kati watuuka ekifo kyobayamba ojerega bajerege ennono zonna nsambajje buli kye bakugamba okiyita kya bulogo buli akusembera ogamba agenda kuloga buli kisengaawo jjajjaawo kojjaawo ayogera naawe ogamba byayogera temuli magezi taatawo okuggyako kyosobola okuyamba ekika kiri eki kwagala kutunda ttaka lyabwe mazima yennaku gye tuli mwami Mayanja wa kyekyamaanyi ennyo gwe kyolowooza kujja kutunda ttaka ate eryavaamu okuweerera tebategeera batya nga bakuweerera ekirala bw'obibannyonnyola mu ngeri etegeerekeka tebabitegeera gye twatandikidde kikinyi ekiri mu mateeka omuntu kye yasoma kye batasobola kugandawaza ne bakiteeka mu Luganda kyenyo omuntu kyonna abachina bo nga babiteeka mu Luchina abajapani nga babiteekamu abavietnamu nga babiteekamu ensi yonna nga ebiteekamu yo Uganda yabaaki etasobola kuddira bya luzungu n'ebiteeka mu nnimi ezaffe bayibuli nga bagiteekamu
ne bagiteeka mu nnimi ez'enjawulo buli omu n'agisoma nga tekitabo ne mu Luganda mu Lutoolo mu nnimi ez'enjawulo gwe kinnyo ky'osoma gye weetenda ssebo ky'otasobola kunnyonnyola mu constitution ya Uganda era n'ogamba nti constitution kye bayita ssemateeka tukwatagana eno article gye bayita ennyingo ne tandika bitegeera mu ntegeera eyaffe era ne bitwanguyira nnyo era kyova olaba juzi Supreme Court babadde bateekawo ennongese badde egenda mu maaso gye bayita ya small claims ng'obanja miliyoni zitasooka mu biliyoni 10 nti ogenda bugenze mu kooti n'onnyonnyola nti ono mubanja biki tekyetaagisa mu looya ensonga kubanga sente ntono musobola bimaliza watali looya n'olwekyo oye n'alowooza nti omuntu atamanyi luzungu tasobola kuteesa ekikafuuwo era ginatandika lwendiyigira parliament awo mukono ngenda guwanika kubanga etteeka likukkiriza okugamba nti madamu sipiika nzikirizibwa mbadde nsaba nteese mu Luganda naye wano olowooza kireesa obuzibu sife kuba n'amawanga mangi nga buli ggwanga lyogera olulimi lwalyo nawankubadde nti kale Oluganda lwo lulaba lusolobyeko naye tulina amawanga mangi nga buli ggwanga lyogera olulimi lwalyo nojja kwekanga nti nno oba oli awo mu nnimi mu nsi ezikozesa olulimi olumu kati ngagweza oba kyalo njokwanga bonna kumpi ggwanga lyonna ng'olulimi lwoba lutegeera bulungi olowooza buzibu si bwe buvaawo kwekwasa tewali buzibu we buva tewali kitugaana ng'abantu beekwasa teri kitugaana tulina regions nnya mu Uganda tulina north tulina south west ne central now central lwaleero lwe Luganda tulukirize nga lutwaliramu n'omusogaawo kubanga luwulira bulungi kumbi lufaanagana tuddire mu east tufuniyo n'olulimi lumu olubagatta kumpi oyinza okwesanga oba Lugisu bonna lwebawulira mu east awo tuddire mu north tufuniyo olulimi lumu lwebawulira tudde mu western Lunyolo Kitala oba Lunyolo oba Lunyankole oba Lukiga kuba babiwulira byonna kati oli ayimuke nti nze nva njagala kwogera Lunyolo Kitala ate ne bwaba byogedde kati kambuuze bali mu kwekwasa bwe bagenda mu international conventions international summits lwaki buli omu abadde obuntu mu matu lwaki buli omu abadde obuvuunula lwaki ow'ekitiibwa Sseggona bwe bamusindika ogenda mu international meeting eza UN tabwambala ng'omukyayina nnyonnyola wali mu Lukyayina lwaki abwambala lwaki kubanga yeyagala tutegeeza nti olulimi kati kyaŋŋamba nti amanyi Olukyayina amanyi Oluwalabu amanyi Oluyindi era naye amanyi Luzungu kati bwagende mu international meeting okuteesa okuli ku ddala ly'ensi yonna lwaki buli omu aba ayambadde katuzigidde lwaki bwakateekako bw'ati nti bwemere kati nga mmanyi Luganda bwe nkasa koli ng'ayogera mu Lukyayina mba mpulira Luganda wa lwaki tebakakola njawulo kyeriwo palamenti yaffe neba ng'ebulina nga bwe yagula zitaabu nga bwe yagula zitaabu buli mubaka abeere nako basi buli mubaka abeere nako ndi bwe tuwano mubaka waffe Sseggirinya Mukama mumuze mirembe musajja mukozi nnyo asobola okuteesa obulungi naye Oluzungu luyinza okumusumbamu kulambula obulungi ensonga alambule mu Luganda bw'ataluwulira obeere nga nawulira mu lulimi lwo ng'owulira mu lulimi lwo obanga kale guwetenda Luzungu kuba tolina gy'ova tulina buzibu gwe wagudde toli mu Uganda kati kagojja kuwulira mu Luzungu kati kutuninga Oluzungu kati kutuninga Oluzungu bw'oba owulira actually kyangu nnyo oteeseza bulungi babugule babuteekemu tuleme kufiirwa birowoozo birungi olw'okubanga oli musibireyo n'enzungu omusajja ayogera Oluganda lwe naye nga gw'owulira Luzungu naye nga amanya gwe Sseggona oba tubuulire bw'ova mu ofiisi eyo mu parliament gye mubeera n'ovuga emmotoka yo sengaawo jjajjaawo baganda bo oba nabo osumulula Luzungu twogera ne maama ne taata ne kojja ne jjajja naye buli bwe mbasinkana tusumulula Luzungu katulyoke tukutende tulyoke tukutende kati olulimi terina wekwataganira kutegeera byanjawulo nnyo era twali bali tukiteekawo ng'omuntu wa ddembe okuteesa mu lulimi lwe yeewuliriramu ate so yeka n'abasomye bangi
kubanga olulimi si lulimi lwaffe buli kaseera ntulwogera Yes. ffe tulonda bamu bamunabamu ne nabana abasinga tebalweja baji tebeegazanyizaamu tebeyagaliramu bulungi ensonga ne zisigalayo ng'ate okuteesa twagala okuteesa okwa mwenna onyonyola ensonga buli omu agitegeere. Yes, ensonga etegeerekeke. N'olwekyo ekirala nalibadde ndowooza nti omuntu ogenda okukiikirira abantu mu paliamenti yalibadde wakirala g'omukululo ng'oggyeko ebyokusoma badde Uganda yokka yekwongereza ebyokusoma Uganda yokka yekwongereza ebyokusoma twalibadde nti okulaba okwange twalibadde n'ekyokusoma kivaawo mu mateeka naye gwe bw'oba wasoma nga mu kitundu mwoli bamanyi wasoma oli profeso oba wasoma nnyo ekibaganda okukulonda kibaaki nga wasoma nnyo ebitabo birina oluzungu olukuba budinda olusinga n'Abamerika lwaki bakulekawo balonda ataasoma kanyomero ki mu Uganda kolowooza mukulu Segona bayogerako nga balonze ono gwagamba mbu tamanyi luzungu nga yagala tukitegeeza ti constituency eyo yonna tewali bamanyi luzungu be baleseeyo kitegeeza nti omuntu ono gwabalonze ow'ebitabo ebitono atayogera nnyo oluzungu kulunyoleza kitegeeza nti babamu baba bamulabyemu ensonga esinga gwe mwogera obufuweeta luzungu kikitegeeza kati nze ndowooza ne bwe tugyewo oluzungu ne tuteekawo qualifications zino oluzungu luveewo ne baba bakulonda ng'okuteesa kwa mu luzungu siganye ne babeere n'obuuma obutaputa gwe ojjowe muke otugambe nti nze basebo nze Mugisha nva Mbalala nenjagala bateekeko nze njagala oyo nange nva Mbalala nenva Mbalala simanyi Lunyankole kati njagala bateekeko ngo yayogera Lunyankole nze mpulira mu luzungu oba ŋŋambe nti nze Mayanja nenjagala oli ayogere mu Luganda naye nga nze mbiwulira mu luzungu tuyoka tukutende awo kati nvuddewo kakati ekirala ensonga endala gye tuwogerako eri bweti bwana Mayanja nti awo bwe tuvaawo twalibadde tuteekawo ebisaanyizo bino wammanga ekisooka omuntu yenna okugenda mu paliamenti oteeka okuba olina wali okozeeko okumala emyaka 10 nga wali okozeeko watya mu kirombe kukuba amatafaali mu woofiisi kalugeze kati nga bwe wali mu mawulire okukola kutya wonna olina otulaga nti booda agivugidde emyaka 10 n'ebbaluwa y'ababooda abakulira babooda ne bagikubako omukono nti oyo avuze booda okumala emyaka 10 ne risiti zizino stage mbadde nyisasula okumala emyaka 10 mbadde wa booda era mbaddeko mu bukulembeze bwa booda nasookera Luzira ne bantwala ekitintale nemba nga nze ntwala kitintale ne butabika naani nga nze chairman w'ababooda oba mbadde muwandiisi oba nze ndi mulimi tuli fena nze ndi mulimi ne tubiina ebibiina byaffe by'obwegase by'abalimi mbibaddemu ng'era ndi mukulembeze tutegeere oba nze ndi mukubi wa bulooka negenda obuuze bonna tulina abatugatta ba bulooka bakubuulire basibadde mukubi wa bulooka okumalawo n'emyaka 10 oba mbadde musomesa oba mbadde looya oba mbadde dokita teri gwe tusibira wabweru oba mbadde nkola mu katale oba mbadde muvubi gw'omanyi nti oba emyaka 10 ze mbadde ntambuza lugambo ku kyalo tetufuddeeyo olabe kwegamba oba nsonga nayo jojja gireeta nti era bannange bwe tukola olugambo babano bansembye ndi museetuzi wa lugambo era nayo tukutende aweereza okumala emyaka 10 n'emyaka 10 gwe kyonna kyoyagala omulimu gwonna gwobadde okola oba ovuga booda oba ovuga takisi oba oli inginiya oba oli looya nereeta obadde okolawa okumala emyaka 10 ate awo wennyini oteeka okubadde bukulembeze bwawo ekyo kimu ekyokubiri walibadde otuleetera ebbaluwa ey'ekika kyo tukwatagana bulungi ey'ekika kyamu nti omukulu w'ekika nagenzeeyo era twatudde olujja lwaffe ne tugenda ew'omukulu w'ekika ne bagamba nti ddala ngenda bakiikirira oli wa kika kya Mutima oli wa Mutima mutuula wa jjajja mwatuula wa jjajjaffe atula Masaka kati ogende Masaka n'ekika kyammwe
batekeko omukono akulira mukulu w'ekika baale ebbaluwa ogireete kubanga teri muntu atalina kika ne bwaba ava Chapadoola ne bwaba ava Kotido ne bwaba ava Gulu oba Bwankole babeera n'ebika byabwe tijajjange kakeeto atule ebbaale omukono agulinako ku bbaluwa yange kati bw'omala ku bbaluwa eyo otuteereko ab'ekika kyo baganda bo ne bannyoko ab'omu kika kyammwe 10 nga bateekako omukono nti ono tumukkiriza kubanga baleeta omuntu nga terina wa Luganda lwasobola kumukkiriza kwesimbawo yatunda ettaka ly'ekika kyonna yafuuka ddengo ettaka lyonna yaleka limazeewo Masaka tuleetera abantu 10 ab'ekika kyo mu b'ekika kye nga buli omu muwanda lulusu ab'ekika kyo tukakase nti bakuteereddeko omukono wa Luganda luno nebuuza mwanyina aliwa kitaawe yaliwa gundi yaliwa ninga talina kulongo tuteereko omukono nenga kulina okubaako mukyala wo babbaawo kulina okubaako ne kitaawo maama wo bombi balina okubeerako n'abooluganda 10 bwe batuleetere 10 kati bwe tuvaawo tuleetere ebbaluwa bw'oba muisiraamu paka Kibuli bw'oba muisiraamu paka Kibuli bw'oba mukristaayo paka Damirembe bakooneko nti omusajja wa ddiini bw'oba ogamba toli wa ddiini gituleete bonna nga bakooneko paka ku Mama Fiina nga bonalabye Nalukoola bwe yazze n'agamba taata wange yoyo maama wange yoyo muwalimu wange yono naye nayimuka ega nti n'abataka mwami gundi yuuli nolere nabo ne bayimuka baba nombaleezi kati naffe tuyambe kyokka nga ate waliwo abazze waliwo yazze no badde bawerako ng'ajja nengazze n'emikwano gye bavubukavubuka nga basatu waliwo ne yazze omu kakati ebyo byonna bijja tuyamba kubanga obuyinza ogamba toyina ddiini ne bw'oba toyina ddiini era kikirizibwa mu constitution gy'osibuka abasawo abaganda bakubeko ow'amayembe ow'ebiteega ow'emizimu akubeko paka ewa Mama Fiina Mama Fiina atuteereko omukono nti oyo mukusamira oyo waffe temumutawaanya si we Namirembe si we Kibuli si wa Lubaga si mulokole tukwatagana kuba nawe bw'oba mulokole era ebbaluwa zireete ewa pasitawo nti nsabira wa Bujingo leeta ng'agikonyemu ngakuteereddeko omukono nga ne mukyala Makula mukyala pasita naye nga yireko okwongera okukakasa nti oli wa ddiini kati tulyoke tutegeere ekirala tukukebere tolyalondeza abantu n'ogira n'amabanja ate bibiba bikwatira kuwa ate kati tugenda kuwa bukulembeze sente zaffe ozikola otya oyina tulina okukakasa nti obadde kiriya si kulwanga ozze obba sente z'abantu banja bamanini ndabakubanja tebasasula obadduka kyokka ate tukuteeke kakiiko k'ebyembalirira y'ensimbi okulondoola oli mubbi ogenda kulondoola ki era n'ebbaluwa ejje ekiriyalinga eya poliisi oba eyawakale oba eyerosi wano nti omusajja muntu mulamu tuli fenna abantu ba palamenti nabatekalubye kati awo ebyo ebisanyizo nze ndaba bisingira ddala n'enzungu n'eddiguli bano zebakulembeza nze ku lwange ng'omu kubanga tuba tuleese omuntu akkirizibwamu omwesigwa bamaze okukuba mu tooki ayina baaswalira kati oluvannyuma akalulu kalyoke kakaabe muyingire akalulu naye nga bamaze obbasunsula ngeri etegeerekeka kati oli akimanyenga nti bw'aba yaga kubeera mukulembeze abazadde abamuzaala bamugamba mwana wange tokola kino tokola kino tokola kino tokola kino tojja kwewandiisa ne kakati kale okusoma kwalema mulimu abantu bakusoma okulisoma kwalema nene baluwa y'omugigi togirina ddala n'eyabatiisimu n'ebbaluwa y'abaganda baffe abaisiraamu soma giyite yejjuzu etandikirwako ng'osomye wakiri eddiini y'ekisiraamu kubanga oga muli musiraamu n'ebbaluwa etandikirwako ey'okusoma eddiini yo naye togirina oza nafadda oyagala kalulu kati ebyo bikulu tumi nze nga tegusuuba bikulu nnyo okulonda omukulembeze kubanga omusajja agamba nze mbadde nkulira booda mbadde nkulira booda zeeruzira mutabika mutungo nze mbadde nzikulira mbadde muwanika era sente zonna sibuzangako sente nemu okumala emyaka 5 kakati oyo lwaki omusajja teyesimbawo
okusinga afu leero tuyina bino omwana yakava Makerere neyesoga akalulu okubanga ayina ebiwandiiko naye kaga ebyo byali badde bituyamba okusobola okulonda abakulembeze ab'ensa n'abagenda okutuyamba mu paalamenti wano tulaba nti paalamenti yeeyisa amateeka era kyekimu ku bitongole biteekerateekera eggwanga mu kuyisa amateeka gayisibwa nga muyita mu constitution abali mu paalamenti olowooza sekolatanza kuba waawo n'ensonga nti omuntu atilisiti yali badde namuko alisiti ku k'amateeka kubanga bire bisibwa mu paalamenti kubaga mateeka gigimu ku mirimu gy'omubaka wa paalamenti awalimbira ddala era wenjawukanira naye w'ekitiibwa Sseggona wetwawukanira ddala amateeka bagakola batya mu paalamenti amateeka gakolebwa emirundi ebiri etteeka okubanga kati executive ebeerere mu paalamenti bw'eba egenda mulimu abantu 3 ab'enkizo mulimu sipiika yakubiriza olukiiko mulimu prime minister ye leader of government business yaleeta ebibadde mu cabinet meeting cabinet meeting gye tuyita executive ekyeyalingibwa president ne baministers be si bonna ne ba cabinet ministers ne bajja ne kyukiyita policy policy eyo ng'erabye obwetaavu obw'okuteekawo oba etteeka oba olw'ekibulawo bwe baba balabye nga kyetaagisa etteeka n'ategeeza speaker tukwatagana ne side eno ng'eriyo leader of opposition akiikirira abawabula oba abavuganya Joel Ssenyonyi kati ne bakomishona ne batuula mu komiti kati ebirowoozo bya cabinet ne bireetebwa prime minister mu komiti ekyeyalingibwa speaker now nono lop Joel Ssenyonyi n'aleeta ebirowoozo ebiva ku ludda oluvuganya ne bakomishona bonna ne beegatta tekigaana funeyo nsonga endala nga matter of national importance ne bakola kye bayita order paper yebeerako bye mugenda okuteesa mu parliament era yejja mu plenary order paper nti bino bye tugenda okuteesaako now etteeka likolebwa litya ngambye emirundi ebiri bwe bijja ne bagamba tikyetaagisa etteeka ne bakola kye bayita ebbago ebbago tebakulimba mukulu mayanja teri member wa parliament n'omu kaaba omukulu oyo ow'ekitiibwa Sseggona kaabe nga yasoma atya amawulire manya yasoma atya amateeka okugamalayo mu nsi yonna akola bago draft ya bago kye tuyita bill taliiyo teri mubaka n'omu agikola ekolebwa kye bayita ba drafters tukwatagana ba drafters be basoma olulimi lw'okudraftinga amateeka bwe bagawandiika amateeka galina empandiika yaago kyesigamba nti tebalina busobozi ow'ekitiibwa alina obusobozi okubeera drafter kuba ekirala ne baloya bonna abalimu ab'amaanyi niyo omulimu ogwo waliwo section ey'abakugu be mugenda ne mutuula ne munnyonnyola nga mwamayanja bonojjano ng'ayagala kuzimba nnyumba n'oyita yinginiya n'omugamba njagala ekisenge wano wadwa ky'abaana wano ekyange eddiiro n'obimunnyonnyola ye n'agenda bakibayita blueprint egenda kulabika eti ennyumba nakomezaawo kati ebbago bill bali be bagikola abakugu ne badraftinga bill yonna gy'oyagala bill lyebbago erimala ne lifuuka etteeka nga maze oddikaanyaako kati process zemuyitamu first reading second reading n'ebirala kitegeeza nti kati bamala ne baleeta ne ligenda ate mu kakiiko akakiiko ako akakwata ku nsonga ezo katugambe kyemwagala okuleeta teeka the education teeka lyaki the education kati litwalibwa mu kakiiko aka education ne kalyekenneenya ne kalitereezaamu bali be bakoze bwe bamala akakiiko ako ne kalyoka kaleeta ku floor ya parliament ne mutandika okubaganya ebirowoozo tolifena now kyetwetaaga etteeka eddungi tetwetaaga kafulu mu mateeka nnyo wadde amateeka yino gamanyi twagala muntu mulamu atali mulyake twagala mwesimbu okufuna etteeka ettuufu
mwoyo gwa ggwanga twagala mwayo gwa ggwanga kubanga oli wadde si looya asobola okiraba nti naye bannange ekyo kye mugamba nti omuntu bwanaakwatibwanga n'atwalibwa mu kooti z'amateeka teyeekubirenga nduulu ekyo tekyetaagisa genda kusoma mateeka tekyetaaga kumanya nnyo oluzungu tekyetaagisa kumanya nnyo oluzungu kyetaaga kumanya nti etteeka lye tuleese likwata ku ki amateeka agaakagibwa katugeze amendments ezikoleddwa okukyusa amateeka katugamba oli n'agamba age limit ne tugamba nti emyaka gibadde gino ne kye twasazeewo twagala tulikyuse kyogamba oli tamanya kimwetaagisa kusooka kusoma bitabo bimalayo ekirala etteeka ligamba omuntu aweereza abantu okugenda okwebuuza ku bantu be gyakiikirira kyogamba abantu bonna bakiikirira tebaasoma ng'owekitiibwa bwatugamba Segona ebirowoozo ebibavaamu byonna tebitegereka kubanga gwe obugu wasoma nnyo omanya oluzungu n'amateeka twagala muntu agenda kunywerera ku nsonga kye twamutuma ffe ng'abaamusindikayo nga tagenda kikyusaamu nga tagenda kweyambisa technicalities waliwo ebintu bibiri waliwo kye bayita form ne substance tukwatagana waliwo kye tuyita ensonga form ne substance kitegeeza wabeerawo ebintu bibiri mwamayanja tuli wano nti singa nkusobya omanja sente zo obukadde bwe bubiri obummanja kati nze nenekwasa mbu lwaki yammanjiriza mu bantu ayinza okuba asobezzaamu n'ekituufu musasule sente ze gwe tojja kwekwasa ekyo kugamba mutogenda kusasula namanjiriza mu bantu kale newankubadde yampola ekyo yalikoze ekintu ekyo kumanjiriza mu bantu ayinza okuba asobezzaamu naye ekyakoze nga si kyabuntu naye ekituufu ekiriwo akubanja ate obadde omwepena obadde omwepena nolwekyo wadde kino kibi nekye tunulira substance nefemu era kyova olaba ekooti ziwa abalamuzi emirundi egisinga ebeetu obuteesigama nnyo ku technicalities tugeze bw'oba ogamba nti tewasoma bagenda kujja mu parliament olw'ebbanga eggere mulina okuloopera n'ebirala kati obudde buyinza okuyita oli n'atakuloopa naye omulamuzi asooka okuyimirira ku magulu ge abiri n'agamba nti nedda gundi kyetukugamba kyampapula wadde onaaloopya ekikeerezi n'ensonga yeeri nti tolina mpapula kati obutasika nnyo muguwa empapula ozirina oba tozirina kuba etteeka ligamba olina okuba n'empapula notagenda nnyo ku technicalities nti lwaki andoopya ekikeerezi era emirundi egisinga kati ne court system yakyusizaamu ebintu ng'ebyokusaavinga oli n'agamba tebansaavinga oba bansaavinga leeti osanga omulamuzi ali kaali ng'ali serious n'agamba nti oba tebakusaavinga oba biki ne kakati ozeera ebintu obitegedde eyo omusango ogutegedde gwe bakuti kati tutandike tetugenda kwekwasa nnyo mbu tebansaavinga ekikulu oze kubanga wekakasa nti empapula zirina yes zireeta tutandikiraawo naye nga tuddeyo ku ekitiibwa Segona okugamba nti omuntu ateesa alina kubanga kafulu mu luzungu n'okutegeera amateeka tuli ffenna baali badde bakiteekawo nti parliament ebeere yabadde amateeka bokka mukyali badde kigenda naye nga ffenna tumanye abateesa abalungi naye nga si munnamateeka oli n'agamba nti Honorable Betty Nambooze muteesa mulungi si munnamateeka Honorable Mwanga Kivumbi muteesa mulungi si munnamateeka Honorable Namugagoleti muteesa mulungi si munnamateeka n'abateesa abalala bangi however waliwo ekyetaagisaamu okuba nti amateeka gatambuza ne tekijjako no beetu kumanya bizibu by'abantu be nakubitwalayo n'okumanya ekituufu after all amateeka tegabeera nnyo ku kituufu abantu batabula justice amateeka gakuwa justice no necessarily ekituufu kubanga system gye tukosa ne Uganda bagita adversarial system bantu babiri abakubagana empawa mayanja ne tegusuula abayimirira mu maaso g'omulamuzi ataabaddeyo asinga okunnyonnyola ye butuufu si mutuufu yawangula omusango asinga okunnyonnyola n'amatiza ka technicalities ziri ez'abamateeka mwe zijira nti webanga oyina ate munnamateeka akuwanguyizaako nga omusango nga gwe toli looya naye ng'olina amazima g'oyogera owangula looya nga toli looya naye ng'olina amazima byoyogera bituufu wabiraba
towayiriza emikisa gya looyo olyakwekulamu bwekuuzi era emikisa gy'okuwangula omusango oyo giri waggulu nnyo kubanga oba walaba ate ng'oli looyo alimba ekituttako oli kubanga nona nnyonnyola alina byabuzaabuzaamu teyaliiwo naye yeefuula yaliwo kati yenjawulo